Adama TV kyotalimye asaba obuyambi naye mugenda okubeera nga muwulirizaawo agamba agenda kubeera nga abaagibwa walongoosebwa nga talina bulwadde. Ye agamba talina bulwadde naye bamusibyeko ekyobulwadde naye ye akimanyi nti si mulwadde. Agamba mu sitori nga mugenda ogiwulira nti yagira mu kampani ya Alaska eri e Rubaga naye tanafuna buyambi okuva mu kampani eno ne kampani gyakoleramu yamutwala ebweru. Kati soke tuwulire omuwala ono kikyagamba ku nsonga eyo. Amannya agange nze Kyotalimye Joan Agnes nga ndi eno Saudi Arabia. Nagira mu kampuni gye bayita Alaska International ye yandeeta eno. Naye ndi mu ddwaliro, mukama wange yandeeta nansuula mu ddwaliro ngenda kuweza wiiki. Nsaba buyambi bwammwe. Nze banjijanjaba naye siri mulwadde. Siri mulwadde, bali mu kunjijanjaba naye siri mulwadde. Ate olunaku lw'ejjo nagudde ku kapapula nga kaliko orthopedic surgery nga balaga nti bwe banaamala okunjijanjaba nga bannongoosa mu magumba gesimanyi bagenda kunnongoosaamu ki kubanga nze sirina kinnuma. Bannange nsaba buyambi bwammwe. Nsaba buyambi bwammwe, bagenda kunzita. Mukama wange ye yaŋŋambye ensonga zange azirekedde ofiisi tefaayo esirise. Bannange nsaba buyambi, abasobola mutambuze ka audio kano nsobole okufuna obuyambi. Alaska International ye yandeeta eri Rubaga awo nga kalawundi woyambukira ku kyaki ya Pastor Kayanja. Naye mukama wange yandeeta n'ebintu byange byonna nansuula mu ddwaliro. Kati siri kubanga nembuuza n'abasawo baŋŋamba bo tebamanyi kikigenda kudda kugaba njijanjaba omwezi mulamba naye nga kakadi akalala ka appointment date akalala kalaga nti bagenda kunnongoosa. Sirina bulwadde buluma bwe bagenda kunnongoosa ne bwe banjijanjaba bwennyini sibulina. Just bali mu kunteekateeka basobole okunkola byo bye baagala. Bannange nsaba buyambi bwammwe. Gavumenti weeri eveeyo basobole okunziza e Uganda bannunula okuva mu buwambe. Wendi sifuluma. Bamperekereza ndi eno ku fulo erabika ya 5 gye ndiko, ndi waggulu, ndi mu kasenge nzekka. Bannange nsaba buyambi. Gavumenti ofiisi eganye okuvaayo okuntaasa. Gavumenti mwe abalina okunnyamba. Ndi Damaamu ndi mu Damaamu mu ddwaliro lye bayita Damaamu Medical Complex, eddwaliro eddene lyendimu liri mu Damaamu wakati. Bannange nsaba buyambi bwammwe. Gavumenti esaba buyambi bwammwe, buli gwe kikwatako yenna nsaba buyambi bwammwe. Nsobole okudda ewaka nga ndi mulamu. Bankuba agayiso, bampa amakerenda naye simanyi ki kye bajjanjaba. Bampayiriza nti nina TB, nze sirina TB. Kati ate TB yakwataganira wano okulongoosa kwange okw'omu magumba. Bannange nsaba buyambi, ngenda kufiira bwereere. Embeera gye ndimu sigitegeera. Gavumenti kampuni eganye okuvaayo okunnyamba esirise. Bannange munnyambe. Nze Kyotalimye Joan Agnes. Naviira Mayirikiti. Next of kin wange naye gyali anti wange. Taata wange ye Buluma Pawulo abeera Kayunga. Mbasaba buyambi. Maama wange abeera Nkokonjeru. Kyeyamaani wange ow'okukyalo ye Ssemanda Ibra Mayirikiti. Kiri mu Bukunja, Nkokonjeru. Bannange nsaba buyambi. Bagenda kunzitira obwemage. Gavumenti yonna gye muli mbasaba munnyambe, munnunule, munjigye mu mikono gy'abano abantu kuba ngenda kulongoosebwa omwezi ogujja. Bo bamanyi nti sirina kye mmanyi naye bankuba agayiso, bampa agaweke. Bannange simanyi kye ngenda kukola kubanga ne wenzira simanyiiwo. Nsaba buyambi bwammwe, ndi nzekka akaseera kano mbeetaaga.